tulina omulambo gw'omuntu gwasangibwa olunaku olwaleero nga gulengejja ku Masiro Zone Nankulabe Parish. Guno gwali gulengejja ku muti nga guterinze okuba nti gwawanikiddwayo abantu abatannategeerekeka. Lwaki tulowooza bwekityo? Omuntu ono yasangiddwa ng'emikono gye misibe ng'era awanikiddwa ku muguwa nga baguyisiza mu bulago bwe. Mulambo twasobodde okugujja eno tugutwalibwa mu ggwanika omulago nga tugenda maaso n'okugwetegereza okumanya biki bukya bwe baamuse n'okunoonya obujulizi ku mubiri gwe. Enzikiza kuva ebitaala bino byafa, enzikiza erwa n'abantu, abantu bafa babatuga bonna abadde beekweka omumiti omu kiro wano tosobola kuyitawo. Kiro wano tosobola kuyitawo n'okugoberwa. Abanyakuzi babeera awo. Bano abanyi b'enjayi bw'oli ayefoolanga ng'omuntu ayebase oyita akukwata mu badiya obubbi obujjudde ku kubona. Enzikiza eri wano emiti abantu beekwekamu naye ebitaala byali bikola nnyo kubanga byali byakoveero n'otunula naye enzikiza eri wano okukubana abantu bajja kufa nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.